Omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango gya Nagirinya Isaac Mwata olwaleera wadde ensala ya kkooti mu musango gw'okuwamba okunyaga n'okutta Maria Nagirinya Gatenyi n'eyali ddereeva ye Ronald Kitayimbwa oguludde nga guvunaanibwa Kasolo ne banne bataano okuli Johnson Lubega amanyiddwa nga Rasta, Nasif Kalyango amanyiddwa nga Muwonge, Hassan Kisekka amanyiddwa nga Masada ne Sharifu Mpanga. Okusinziira ku nsala ya kkooti, omulamuzi agamba nti oludda oluwaabi lwamatiza kkooti nti abantu bano battibwa mu bukyamu era waliwo okukiteesaako n'okukirowoozaako nga bano tebannazza musango guno nga ku by'okunyaga ebintu by'abagenzi kituufu nti na kino oludda oluwaabi lwalaga bulungi nti waliwo ebintu abawawaabirwa bye babba omwali emmotoka ya Nagirinya namba UBA 570V, amasimu ag'omu ngalo n'ensimbi ezaaliko ng'abaaleetebwa okuwa obujulizi kino baakiraga bulungi. True that the taking away was accomplished by force or fraud. Three, that the taking away was against the victim's will. And four, that the perpetrators of the offense were motivated by an intent to murder the victim. Emisango gino gyonna omukaaga kkooti ekikakasizza nti gyaddizibwa ku bagenzi era omulamuzi n'alaga buli muvunaanibwa engeri gye yeenyigirangamu ng'asinziira ku bajulizi n'obujulizi obwaleetebwa mu kkooti. Omulamuzi ategeezezza nga abajulizi abawa obujulizi bwonna nga yakizuula nga bwe bumu ekiraga nti bwali butuufu nga tewali kwawukanamu wadde okubagana empawa mu bujulizi bwonna nga kw'ogasse n'ebyava mu kampuni z'amasimu. Omulamuzi agaanye okukkiriza nti ababboodabooda bano abali mu musango guno okuli Mpanga Sharif ne Kiseka Hassani ne Kalyango Nasifu nti baali tebamanyi kigendererwa ekya Kasolo ne Lubega Johnson era nti omusango guno baaguzza bonna wamu n'ekigendererwa ekyawamu. With regard to Kalyango Nasif, that is A3, and Mpanga A5, they admitted that on the night they carried A1, A2, and P W9 to the scene of crime where Nagirinya Maria and Kitayimbwa Ronald were kidnapped. From A5 admitted to having seen A1 in a vehicle which had stopped them. Omulamuzi era atunuulidde embeera bano gye baakwatibwamu n'enneeyisa yaabwe oluvannyuma lw'okuzza omusango guno. Ye Katerega Sadaati omulamuzi agambye nti tewali bujulizi bumuluma okusinziira ku bujulizi obwaleeteddwa. Wano omulamuzi Muwata wasinzidde n'asingisa abawawaabirwa bataano emisango gino okuli Kasolo Lubega Johnson, Kalyango Nasifu ne Kiseka Hassan wamu n'Empanga Sharifu, wabula ye Katerega Sadaati n'amwejjeereza wabula n'amulabula okubeera omwegendereza ennyo. Katerega Sadat. Katerega, where are you? A6. I find that there is no evidence to show that he participated in the events that led to the commission of the alleged offences. Abataano bano omusango guno baaguzanga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana mu 2019 bwe baawamba Maria Nagirinya Gatenyi eyali omukozi mu kitongole eky'obwannakyewa ekya Community Integrated Development Initiative wamu n'eyali ddereeva we Ronald Kitayimbwa nga baabawambira Lungujja Kosovo Nabisasiro Zone Lubaga ku geeti ya Nagirinya bwe yali ngadde eka era ne babatta emirambo gyabwe ne bagisuula emukono. Ye Kasolo ategeezezza nga bw'atamatidde na nsalo ya kkooti nti era agenda kujulira. While reserving the capital sentence for A1, that is the capital punishment for A1 and A2, I find that there is a need for a severe sentence to save society from their dangerous dispositions. Accordingly, each of A1, that is Kasolo alias Arsenal, and A2, Lubega Johnson, alias Eto, alias Manu, alias Rasta, is hereby sentenced to imprisonment for life on each count
A chance to reform by being lenient to them. Accordingly, each of A3, Kalyango Nasif, A4, Kiseka, Hassan, and A5, Panga Sharif is sentenced to imprisonment for 30 years on each count. Kinajjukirwa nti ye munnaabwe Sennabulya Isaac eyakkiriza omusango guno yaweebwa ekibonerezo kya myaka 40. And the office of the DPP is committed to ensuring a crime-free society. In this case, the convicts were members of a criminal gang that was bw'obukumi bubadde bw'amaanyi mu kkooti eno ne wabweru waayo, wabula bwe twogeddeko n'abooluganda wamu n'ababadde bagoberera omusango guno nga bakulembeddwamu kitaawe w'omugenzi Francis Anthony Lubowa basanyukidde ensalo ya kkooti. Naye ate neebaza public ennyambe nnyo okuguma abantu bangi babadde bakwatibwako ebintu byokufa kwa Nagirinya ogera okumusabira bannange kino kyatukwalako fena tumusabire omukama twagala okusaba abo bonna abali eyo nga balina ebikolwa ng'eby'abantu bano okutta obulamu bw'omuntu kibi. He deserves that punishment. He deserves that punishment. Kubanga ffe be yalekera pain eyo paka omuntu aliva mu nsi bambi tuyise mu challenges. Main suspect ono Kasolo buli wajja mu kkooti yakulaga nti he is not bad at he committed a crime or evidence that he was yakikola, but whenever he comes in a sluggish way taliriko tayagala kumanya so it has been torturing. Obwenkanya tebukwekebwa, obwenkanya tebabuteeka ku ttaka. So tuli basanyufu ng'abakulembeze b'omulungujja omuntu waffe okuba nti yattibwa n'era finally amazima gamaze ne gasalibwa. Bannamateeka b'abamu ku basingisiddwa emisango bagamba nti baakujulira. Kkooti nga bwegenze abantu bangaabo bagiwakanya. So tugenda mu Court of Appeal tulabe Court of Appeal kyenaagamba baddala omusango baaguza kkooti nembuuza bulungi ebibuuzo ekkooti nga amateeka amatuufu Sadaati n'anvaako. Lubega naye bamusingisiza omusango naye ng'ate tebamuwadde ekibonerezo kya kufa nga gavumenti bwe badde esaba kubanga omusango okusinga kuno maximum punishment ya death. N'olw'ensonga eyo bwekityo bitambudde ku Lubega tujja kukola apiiro waliwo. Newankubadde nga Kasolo Kompuliyamu ono emisango gyonna gimusinze agenze mu mmotoka ng'awera ng'alaga nga bw'atamatidde. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.